Abalabi ba ABS singanye anti lususu ng'okambu wadde ate okusukkawo. Lwaliwo ekisukka. Catharine, olutalo ki lwoguddewo lwa ssente lwa butakutwala pulezidenti kiki? Nze simuvunaana kuntwala butantwala wa pulezidenti. Mbavunaana kubeera na mitima egitalumirirwa kibiina kyabwe. Mbavunaana kwefuula ba NRM ate nga bayeekera ba kibiina. Okitegeera. Omanya ekibiina kirimu abantu abambala t-shirt n'obukofiira ne balowooza nti bwana yambala t-shirt buli kaseera ne bamulengera n'enkofiira nti olwo muwagizi nnyo wa kibiina. Naye ng'ate abantu abalala baagala okuyingira ekibiina kyaffe abakuba enkokola. Kitegeera. Kyekintu ekyampuliza obusungu. Ne ngamba omuntu bw'oba okozesa bubi ofiisi yo baakutuuma presidential advisor ne bakuwa ne office. Office eyo y'abantu si yiye. Okitegeera. Office yaffe kyekyanyiizizza. Okitegeera. Wagoberanze waganiranze okundaba wadde okukwata essimu yange wadde okusoma messages kati ate eby'abantu abalala yagamba tamumanyi. Naye ebintu bino bwe bigenda ennyo ewala buli muntu alina essimu ate essimu zino information ebaako. Omukyala we bw'aba agamba nti muwaayiriza siyina ssimu ye sikubangako ku ssimu ye n'atagikwata simuweerezangako ku messages agenda ndope mu kkooti mba mwogeddeko kalebule bamusibira kalebule musango. Okitegeera. Nze sisobola kuba musiru nenvaayo nenzira mu kamera ntandika okusala ku muntu ebigambo nenzira eno nenzira eri bajje babintuuzeemu ntandika okugamba nti ate nali nnimba nedda. Ekigambibwa nti wali ku mukolo gwe omubanja ssente. Navuddeyo ne nnyiiga ne mugamba mpe ssente zange nze nyina abantu abatalina mwasirizi nzibawe aziteekemu n'amagoba teyeerabira. Busungu bwa kukozesa bubi ofiisi ye najjayo ne ssente n'atandika okutujooga n'okujooga abantu baffe ab'ewansi eri abanaku ennyo ng'omuntu talina wadde oyinza n'okuga nti ayagala mugulira esowani yakulira mu mmere kakati omulembe gwaffe mwe gavumenti yamwe bwerijja mulitukubira baani bagamba yandibadde akigamba yandibadde azze n'asanga tugeze gurupu y'abantu etudde wali nga si ba kibiina ekyo naye yadda mu kamera. N'abantu abanaku ennyo bonna buli muntu yenna n'alaba. Okitegeera yali ayogerera ki ekibintu ebifaanana bwe bityo. Ate ye Balamu agamba nti yakuwa ennamba osobole okutuukirira Museveni. Balamu bwe natuuka ewuwe yandiŋŋambye nti nze sisobola kutwala wa mukulembeze okusinga okunfuulinga okuntambuza nonsiriwaza n'oŋŋamba kakati eno ennamba ogiraba gy'oba okubako ya edisi wa Genosale akutwale n'omukubira n'omuteeka mu lawudi bwe ntuuka bwe nfuluma ewuwo n'enjikubako nga teriiko. Bwe nzira mojjikuba oyina agikwata n'aŋŋamba lindako ojja kunkubira enkya lindako jjo ojja kunkubira luli. Okitegeera mpaka n'enkoowa kitegeeza oli muyeekera wa kibiina buli bantu abajja mu kibiina obakuba enkokola kati abapya bo bamugenda bakola mutya. Abapya nga bayingidde ekibiina ayagala kiyingira buyingiza alina gy'avudde temubasambe busambi. Kyogamba gwasoose oba waliyo abalala bangi nnyo abasirise gye bali bangi abakompuleyininga kwabo abantu bangi nnyo. Nze mbasinzizza omumwa gw'omumwa ngukozesa bulungi. Tugambeko omuwendo gw'essente ogwaki yagumanyi. Azimanyi bulungi wadde nga yeewunzizza n'agamba saaliyo ku mukolo gwe. Omukolo gwe gwali gwa kaadi era buli muntu yajjira mu bako yalina kaadi naye yagambye teyampita era saaliyo era tamanyi. Kitegeera neyegaana nnyo nga bw'atamanyi kati atuwe ku vidiyo z'emikolo gye tulabe. Ebigambibwa tamanyi kusoma. Tamanyi kusoma wadde na message. Ate yasoma. Teyasoma kubanga nange saasoma naye nze sifaayo nange saasoma simuvuma nti teyasoma naye teyasoma. Tewalabye byabadde ku TV ne bamugamba spelling ekigambo presidential advisor ne kimulema. Naye kyekyo kitegeeza omuntu okwegeziwaza. Okitegeera kitegeeza kwegeziwaza. Era nze gwave yagambye n'agamba mu nze oyo omukazi neyogerezako asiriwala tansiriwalirako akole gumu gwakweyerusa. Nze musinga amagezi wadde nkola ogw'okweyerusa mpozi ng'ebizigo ebyange byamwerusa yo obwongo. Okitegeera kuba naye yabitandika. Oba yabbirira nayiteewo. Alabika yagenda gye mbitundira n'agula akazigo kange ne kamwerusa n'obwongo. Okitegeera kuba tosobola kweswaza ng'oli presidential advisor n'otandika okudda ku TV bakubuuza ekibuuzo kya luzungu okimanyi tewasoma. Sirika lwaki weetaba mumboziza mu bintu by'otamanyi gamba sikimanyi si lutalo. Oli akubuuza ekikati nze ne bombuuza ekibuuzo ky'oluzungu sikuddamu kugamba sikimanyi kubanga saasoma togenda kunkuba. Nedda. Oba togenda kunkuba.
kati segezi wazanze abalabi abo bagala okumanya bawa magezi ki abalabi bonna mbategeeza omuntu yenna andaba ebibiina gye biri bingi nnyo ekintu kyenkomplaininga si complaininga kusasira nti mulinako empalana ne Balamu sigiina wabula ekinyiiza kwe kukozesa obubi ofiisi zaabwe batwononera obululu bakawukuumi b'NRM ate nga beerimbise mu kifaananyi ekirala okitegeera beerimbise mu kifaananyi pulezidenti ebitundu binnyo byagendayo n'atasangayo n'abakulembeze ba NRM nga tebagala kujjayo kubanga abantu abo gye bali tebabeetaaga babayisa bubi nnyo babayisaamu amaaso kati abantu ba wansi banagenda batya mu ofiisi zaabo abantu babulira ebintu babitwale wa pulezidenti nga batugoba naffe tuweeko example ekifo kye yali agezeemu n'atasangamu bakulembeze Nyamakindi wano teyajjawo kasaawe yajjawo kasaawe abakulembeze be NRM baaliwo tebaaliwo bawa akasembayo Catharine Kusasira nawe Balamu byonna bye mwayogedde ne muvaayo ne mulimba simanyi nalonizi ono navayo n'agamba tamanyi era mwewunzizaako n'essimu yange tazirina bambi mbadde mbasaba mulekera okutwera ogozzezaako mwe mwavaayo ne mulaga nti mwe muli bakulembeze era bwe tujja nga twagala tutwalawo pulezidenti mututteyo abantu bangi be mutwalayo mubatwalayo nga baani lwaki bwe tujja mutulambike omuntu bwajja mulambike okusinga omuntu okujja n'akujjako erinnya ebbi nze omuntu okujja wange n'oŋŋamba nti njagala ekizigo bwe kiti nga simanyi bwe sikimanyi nkugamba sijja kukolako okusinga okugaana okukwata essimu yange okusinga ogikuba n'onfuulinga okusinga okujja ewuwo nonnimba kubira ono kubira oli ate nedda sooka ojje kati ate ngenda kuyamba omuntu mulambike mugambe gende ewagundi kati Kusasira yavuddeyo n'agamba oyo omukyala asimanyi agende akubire gundi agende ewagundi lwaki teyankwata n'aŋŋamba anti gende ewagundi okitegeera nange bwe nali nkola bwe nti nayita ewagundi kyekyakuteesa mu kifo ekyo okitegeera abantu bangi nnyo abali abakozesa ofiisi zaabwe obubi era nze bw'oba ondaba nga najjako mu ofiisi yo ne fayiro zange nagamuntu z'abantu bange nenkunnyonnyola era n'ompisa bwotyo naawe nkijja kubanga sibe bano bokka ngenze mu ofiisi zanjawulo lwakuba nasookedde ku bano akalowoozo ka pulezidenti Museveni tukwegayidde taata tufusensebuse tutikkula emigugu gy'akawukuumi kyakubiri tusaba okusisinkana pulezidenti taata twagala okulaba tuyina ebirowoozo byaffe ebirungi tuyina bye tukoze ate tuyina bye tusaba okugamba bye baatutuma tuyina abantu abaatutuma bwe tunakutuukirira taata nga tetubalina gw'olina olukusa okutugamba nti kati mugende abo abantu si beetaaga so si bano okutukuba enkokola nga tebeetaaga tukusisinkane kuba bamanyi tujja kujja tukunnyonnyole bakawukuumi kubanga bo weebali bangi nnyo abalabi ba ABS tusinkanye maama lususu anti